budde ki obutuufu obw'okusabira mu budde ki obutuufu obw'okusabiramu ebbayibuli egula mu kitabo kya Basesalonika essula esooka in fact Basesalonika essula 5 olunyirwa 17 Bayibuli etugamba okubanga tusaba obutakoowa gamba pray without ceasing. Tusabe nga obutakola ki obutakoowa. Kati ekibuzo ne kiba nti waliyo akadde akatuufu ak'okusabiramu oba nga bwe tulina essaawa 24 buli kadde konna olina okubanga osaba. Kati nga sinnaba kubanga nziramu ekibuuzo ekyo njagala oteeke mu comment section tulabe gwe budde ki bw'ogamba obutuufu obw'okusabiramu buteeke mu comment section. Then bwe tubanga tumaze video eno we shall find out budde ki obutuufu obw'okusabiramu. Njagala bategeeza b'emikwano bintu bingi byapeninga mu lunaku. Bintu bingi byapeninga ku lunaku. Ne Bibuli egamba kitabo kya Mubuulizi 3 nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Kitegeeza nti waliwo akadde ak'okuzuukuka, waliwo akadde ak'okwebaka, waliwo akadde ak'okukola emirimu, waliwo akadde ak'okubeerawo nga tolina byokola ki byokola. Kati akadde k'okusaba ko ke kaluwa. Otugenda tubabira ku Mukama waffe Yesu yasabanga buli kaseera. Alina essaala gy'asabanga ennyimpi ng'ali mu bantu awo n'agamba kitange ekwebaza, n'ati waliwo essaala ziyasabanga ng'ali eka ku lusozi nga yeeyawudde n'asaba ekiro kyonna. In fact Yesu yasabanga ekiro kyonna, emisana ng'abeera mu kuweereza, abeera mu zikulusedi, abeera mu ki, naye ekiro abeera mu ki mu ssaala. Olumu nga yeebakako mu lyato nga batambula, otwo tujidde weebakira naye nga every time yabeeranga mu ki mu kusaba. Kati akadde akatuufu ak'okusaba ke kaluwa. Akadde akatuufu ak'okusaba kali wakati w'essaawa 6 obw'ekiro n'essaawa 10 ez'okumakya, 10 ez'okumakya. Nja kukubulira lwaki. Essaawa 6 ez'ekiro tuba tuyingidde olunaku olulala. Essaawa ezo ezisooka mu lunaku bingi kinjagala okutegeeza mukwano gwange ebikolebwa. Obadde okimanyi nti n'emizimu mwegye essaawa ey'omukaaga okutandika ku ssaawa ey'omukaaga awo mpaka ku ssaawa 10 ez'okumakya emizimu gibeera gyetala giri mu activities zaayo. In fact eyo essaawa ya mwoyo. Ezo essaawa ezo njagala okutegeeza za mwoyo. Abantu nga bakubye otulo nga balowooza nti buli omu yeebase n'emizimu gyebase mukwano gwange si bwe kiri. Bw'obanga weebase njagala okutegeeza nti waliyo abateebase. Abasezi baba beetala kiro, babeera bakola ogwabwe. Abaliko emizimu bagikonsultinga kiro gwe nga weebase. Babiregera mu kitabo kya Matayo essula 13 olunyiriri 25 awo egamba nti nno while they were sleeping nti baalinga beebase omulabe n'ajja n'asigamu ennyana embi mu ŋŋanda ennungi. Ono yali asize ennimiro ye nga nnungi, bwe yali yeebase ekiro omulabe n'ajja n'asigamu ennyana embi. Bayibuli kikyetegeeza nti ebintu bye birungi mukwano gwange by'okozesa olutudde mu matumbi g'obudde ekiro nga weebase. Waliwo abalabe bo abasiga ennyana embi. Waliwo omubi ajja okuba nga asaasaanya asikatalinga emikisa gyo, asikatalinga ebyo by'okoze mukwano gwange. So bw'obanga weebase tolowooza nti buli omu akola ki yeebase. Ngamye emizimu gyetala kiro, abameketa amenyo bagameketa kiro, abaliko emyoyo mibi gibalinnya ddi gibalinnya kiro. Buli omu kyonna aliko emizimu gigoloka ddi gigoloka kiro, era abaliko emizimu babula otulo. Lwaki? Lwegyo emyoyo emibi okuba nga gigolokose okuba nga gikola emirimu gyagyo. Waliwo omusajja mu Bayibuli bamuyita Sawulo, mumanyi bulungi, kabaka eyasooka mala Bayisirayiri bwe basaba kabaka bagamba Mukama tuwe kabaka ng'amuwanga mala twagala kufaanana nga bali n'awa kabaka gwe bayita Sawulo. Sawulo n'aweereza Katonda n'atambula bulungi ne Mukama nga amwebuuzaako n'agoberera amateeka ga Katonda. Lwaliwo munnayimu Sawulo, Mukama n'amweteeka ogenda okuzikiriza Abamereki, n'agaana okubazikiriza, n'ayeronderamu ebikazi ebinyirira, n'alondamu endiga ezinyirira, neyereetera n'agaana okuddizza ekiragiro kya Katonda. Mwoyo Mutukuvu n'amuvaako n'obwakabaka ne bumuggyibwako. Omanyi Sawulo kyakola? Bwe yalaba nga bimuggiddwako, Mwoyo Mutukuvu amuggiddwako, Bayibuli egamba ekiro n'agamba bakubanizi be bamunoonyezeyo omukazi aliko omuzimu. In fact omukazi omulogo, agamba yeye waliyo omukazi eyo. Sawulo ne yeebuzaabuza, yali kabaka ne yeebuzaabuza neyefuula ng'omuntu wa bulijjo ne yeebikka, kubanga oyo kabaka Sawulo yali amaze ozzikiriza abalogo bangi nga bamutya. Ne yeebikka ne yeebuzaabuza n'agenda eri omukazi omulogo. Bwe yatuuka eri omukazi omulogo n'amugamba alina gw'ayagala omuuzi okusiza. Omukazi omulogo n'amugamba nze ndeka. Story eno egenda banyumira nnyo. Omukazi omulogo n'amugamba nze ndeka. N'amugamba nze ndeka lwaki? Kubanga omukazi yamujuliza nti kabaka yali amaze okuba nga azikiriza abalogo bonna. Kati kimenya mateeka okubeera nga waliwo obusamize.
kati Sawulo yennyini yazikiriza ate abasamize ate yagende wabasamize okubanga anoonya okubeera okubanga Mukama yali amuvuddeko olw'okubanga amaze okubanga akola ki ayonoona. Namubuuza nkugolokoseza ani? Mbu Samwiri yali nabbi mulembe gwa Sawulo. Samwiri nga yamala okufa, kati ngagala mugolokoseze omuzimu gwani gwa Samwiri. Omukazi yagugolokosa n'atya n'otya n'agamba badde simanyi, n'alyoka ategeera nti abadde amubuuza yani ni Kabaka Sawulo. Kabaka Sawulo n'amala kulayira nti talina kabi kagenda kukola mukazi ono. Sawulo n'amala n'ayogera n'omuzimu. Sawulo munne bw'amala okwogera n'omuzimu agamba naye Mukama Katonda yanvaako, sikyaloota, takyayogera nange yadde mu birooto, yadde ne muki n'okuyita mu bannabbi. Kitegeeza nti ono omusajja gwe bayita Sawulo yali afuna ebirooto eby'obwa Katonda mu kiro nga yeebasi, naye ng'agenda okulaba takyawulira ddoboozi lya Katonda, ne bannabbi tebakyamuleetera kigambo kya Katonda, ng'Omwoyo Mutukuvu yakola ki? Yamuvaako. Okiraba Bayibuli egira mu kitabo kya Yobu essula 3:14-15 ti Mukama Katonda ayogera nawe, ayogera n'abantu naye ne batukola ki? Ne batasaayi mutima. Bayibuli egamba mu kwolesebwa mu kiro, mu birooto, ng'abantu beebase mu tulo otungi, Mukama Katonda ajja n'ayogera. Kitegeeza nti ensi ey'omwoyo yeggula nnyo mukwano gwange mu biro, mu biseera ebyo byaki ebyekiro. Ne Mukama ayogera nafe gyagenda okulaba ng'ebirooto ebisinga by'ofuna obifuna mu kiro. Misano oyinza okuloota naye ebiseera ebisinga Mukama ayogera naawe nnyo mu kiro. Lwaki? Kubanga munnange ekiro ekyo njagala okutegeeza nga activities abantu beebase bali mu tulo, ensi ey'omwoyo nga yeggula, ng'ebintu bitandika okukola ki? Okugenda mu maaso, emyoyo nga gyetala, ne bamalayika nga bakola ki? Nga beetala. Kati nomune sikwise eyo Sawulo musajja wattu. Samwiri nga mbuuza ontawanyiza ki? Mukama yakuvaako dda, n'amugamba ekigambo kye nakulagulako kituukiridde, oba kabaka Mukama amaze obujjako abuwadde omulenzi gwe bayita Dawudi. So ebya Sawulo tebyagenda bulungi. In fact n'amulagula n'omulagula yennyini, n'amugamba nti nno ogenda kufa. Era ekyaddirira munnange bw'atyo omusajja wa Sawulo ali omusajja w'amaanyi, kabaka n'agibwako obwakabaka bwe, bamulaguddeko n'okumulagula, bamulagulira na mu ssabo. Bamulagulira na mu ssabo, yagenda kufa, n'alya emmere empongeyo eri emizimu. Kugamba musajja wattu yakomekerera buki bulungi. Mukama ne wabanga akuvuddeko n'omutukuvu at least mukaabirire, togwanga kuri yo level y'okutugenda mu Bakatonda abalala, ogenda mu ssabo ng'onoonya ki? Ng'onoonya kubeerwa. Obuulire osinga Sawulo yeenenya, kubanga bangi abakola ensobi mu Bayibuli ne beerinnya ne basaasirwa, naye tetulabako Sawulo nga yeenenya ng'akaabirira Mukama edda. So bwanga olina ensobi yonna gy'okoze weerinye maaso ga Katonda, naye tokkiriza kuvanga mu kubeera kwa Mukama, tokkirizanga kubeera wekka, ekintu kimenya maki? Kimenya mateeka. So bintu bingi nnyo byapeninga mukwano gwange gwe nga weebase. Babuli tulaze wali nti nno baalinga beebase mu Matayo 13:15. Omulabe n'ajja n'asiga eŋŋaano embi. Sitaani alina ensigo embi z'asiga gwe ng'oli mu tulo weebase. Ng'oli mu tulo weebase, Sitaani alina ensigo embi z'akola ki? Z'asiga. Ki ekigenda okuyimiriza Sitaani? Maanyi ga ssaala. Katonda yagenda omuyimiriza okuyita mu ssaala zo. Ng'oyise Katonda n'olaga nti omwetaaga ajje abiyingiremu, agenda biyingiramu. Akola atya? Akuwa obukuumi ku ggwe n'ebintu byo ne famire yo. Njagala okutegeeza nti okimanyi nti by the way ne malwaliro oba abantu basinga kufa kiro, okuva ku ssaawa 6 paka ku 10 awo, abantu abasinga bwe bafiira. Yesu abantu bafa mu budde bwonna, emisana bafa, ku makya bafa, naye abantu basinga kufa ssaawa ezo ssebo, kuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka ku ssaawa 10 ez'okumakya. Abantu basinga okufa. Kitegeeza ne Sitaani bakima mwezi essaawa, wasinga okubeera active, emizimu esinga okugolokokera obulungi gyonna, emizimu begibako begikima nga gibatwala mu buki obudde. So mukwano gwange beera very careful wakati w'essaawa 6 n'essaawa 10 ez'okumakya. At least wandibadde ozukka within that time n'obanga okola Katonda. Perfect time nze gye nandikuwadde yandibadde essaawa 6. Lwaki? Kubanga Mukama waffe Yesu yatuyigiriza n'atugamba nti nno waliwo omusajja yagenda at midnight, yagenda matumbi. Bayibuli gamba mutumbi, oluzungu gamba midnight. Yagenda mutumbi n'akonkona mukwano gwe n'amugamba munne nina omugenyi. Yesu yali ayigiriza kusaba, n'agamba ku midnight oli yagenda n'akonkona munne n'amugamba munne nina omugenyi, mpaayo ku mugaati muwe. N'amugamba nze ndeka neebase n'abaana bange, naye olw'okuba nti nno yalimirako yagolokoka n'amuwa. Nga Yesu atuyigiriza engeri gye tulina okulebalingamu. Bw'abanga ayogera ku midnight kitegeeza nti essaawa eyo nkulu nnyo ddala. Tandika ku ssaawa 6 ogw'ekiro mpaka ssaawa 10 ez'okumakya.
Osoma mu kitabo kya Marko essula esooka 35 Bayibuli ekulaga Yesu yeyawulanga matumbi g'obudde n'asaba ekiro. Yeyawulanga n'akola ki? N'asaba. Yesu yasabanga buli kaseera, tonfuna bubi. Emisana yabeeranga asaba, naye ng'ekiro yeyawula n'abeera yekka. Emisana yasabanga ng'ali mu congregation, yalinga asabira abalwadde era ng'abasabira, yabeeranga n'abayigirizwa be ng'abasabira, okiraba. Naye ng'alina essaala ye gy'asaba yekka matumbi g'obudde, n'ali balinga mu ssaala ekiro kyonna. Alina ku nno yasaba entyo ne zifuuka omusaayi, ng'ali balinga mu ssaala, ng'abayigirizwa bonna bali abapooso abatume bali mu tulo n'abazuukusa, n'agamba temusobodde na kutunula at least essaawa emu nange. Kitegeeza nti gwasaba oba ng'onoonya Yesu at least wanaawa. Agamba at least singa kale musobodde, kwegamba beginner level mu ssaala ey'omu ng'osikinga Katonda ng'oli wekka, yandibadde at least essaawa emu. At least yabagamba at least temusobodde yadde okubeera nange okumala essaawa emu. Kitegeeza nti at least essaawa yandibadde nnungi at least buli kiro okuba ng'ogimala mu maaso ga Mukama. Dawudi naye yayogera mu kitabo kya Zabbuli essula 119 olunyiriri lwa 62 yagamba yagolokokanga ku ssaawa 6 ogw'ekiro at midnight mu ttumbi. Yagolokanga ku ssaawa 6 ku midnight ogw'ekiro okwebazanga Mukama Katonda. Ate bw'ogenda mu Zabbuli essula 5:3 buli ku makya era yagolokokanga buli ku makya. Mu ttumbi yagolokokanga, ku makya era yagolokokanga nebaza Mukama. Yagolokanga n'asaba, nakola ki? Nakuwula Katonda. Kakati gwe ki ekikwetera okwebaka mpaka ku makya? Singa Dawudi wabanga Yesu yasabanga ekiro, gwe ki ekikwetera okwebaka mpaka ku makya? Wabanga atugambye nti nno tubeere ng'omusajja yagenda at midnight mu ttumbi ng'alina kye yeetaaga n'agenda ewa mukwano gwe. Ayagala story yagenda mu kitabo kya Luka essula 11 yatandikira ku lunyiriri lujja kuba lwa 5 wewati paka ku 13 awo. Ojja kulaba story eyo eya Yesu ng'ayigiriza ku ngeri gye tulina okusabamu eri omusajja yagenda at midnight, yagenda mu ttumbi eri mukwano gwe ng'ayagala mugaati. Nawe olina omugaati gw'oyagala eri Katonda. Bayibuli egamba tuwe emmere yaffe eya leero etandika ddi? At midnight. Ng'olunaku lukoze ki? Ng'olunaku lukyuse ezisaawa ezisooka ezo mukwano gwange okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 12 ez'okumakya, ndowooza ebeera nga first quarter y'olunaku. Essaawa embereberye ezisooka olina okuba ng'ogenda mu maaso ga Mukama ogyeyo omugaati gwo, yo daily bread nga bukyali. Abantu banaagenda okugolokoka okuba nga banoonya emigaati nga gwe wamaze dde okufuna ogwo olunaku nga lukola ki? Nga lutandika mu ssaawa ezo embereberye. So bw'oba weebaka bwebase mpaka ku makya nga buli kaseera ogamba naye bwankeddeko. Bw'otyo bw'ogenda okutawaana. Naye bw'oba ng'oyagala ogenda mu maaso ga Mukama, genda nga bukyali. Yesu atuyigiriza Mateyo 7:7. Musabe munaaweebwanga, munoonye munaazuulanga, mukonkone munaggulibwangawo. Olaba essaala bw'etyo bw'eri. Olina okusaba, olina okunoonya, olina okukola ki? Okukonkona. Kati ebyo byonna ogenda bikola ddi ng'olina eddakiika 10 ez'okusaba? Saba. Abamu tukoma kusaba kinaakuweebwanga. Tonoonyaako. Kunoonya tunoonya ki? Seek and you find. What do we seek for? We seek for Jesus. And what do we find? We find Jesus. N'atuwa solution y'ebyo bitukola ki? Bitwetaaga. So tunoonya Yesu. Abamu mukoma wano. Ask and shall be given to you. Mukama agamba sabe nga tunaaweebwanga kakati mpa. Noonya Yesu. Seek. Yayogera n'agamba seek, munoonye. Akole ki? Akuwe. If you seek God long enough, bw'onoonya Yesu n'olemerako, ogenda kuba ng'okonkona. Konkone munaggulibwangawo. Buli w'onoonya Yesu oba okonkona. Konkona ku Yesu, tukonkona ku Yesu. Ajja n'akola ki? N'akuggulirawo. Ekyo kitwala obudde. Obulaba ng'omuntu atandise nga bukyali mu ssaala, azuukuse wakati w'ezo essaawa 6 ogw'ekiro paka ku ssaawa ndowooza nga 9 awo weewatyo. Olina obudde obumala ekiro ng'ensi yonna eteese nga tewali bikutawaanya. Amaze okwebakako emitawaana gyonna gy'oyiseemu mu lunaku, obuko bwonna bugenze n'ogenda ng'oli fresh. Omanyi essaawa ez'okumakya obeera fresh. Essaawa ezo z'ozuukuse ezo ng'omaze okuwummulamuko obeera very very fresh. Kyandibadde kirungi ate kitusooka weebakemu ne weebasemu essaawa 1 oba 2 ozuukuke okwate essaala ng'omaze okuba nga oli freshingamu awo. Okay?
abamu gena musala nti bagambe saa mukaga gwa kiro noli okujja nga wino okoye akakomawo olusotu wakasa wa 5 nokulya nokasa mukaga nokuyingira musala nga nimitawana jinsi jakola ki jakutawanya oyinza okubanga bukase bijja kwebaka bwebasi kyali bayirungi osoko mulemuko kiba kisobose mbanga tosobodde it's very fine obanga osobola okuyingira musala after all results zesinga ddala okubanga zimatalinga yingira musala usabe okuwole Katonda ngo obudde bukola ki bukyali kugambye obwo obudde n'emyudi bagyetala kati obeera ku advantage y'amaanyi obutakkiriza mulabe okubanga asimbinga n'embi mu bulamu bwo kubanga agenda kusanga ng'otunula agenda kusanga otaddewo ebijinji agenda kusanga weetolodde olukomero olw'omuliro agenda kusanga ng'olina bamalayika nga bali mu kuweereza kusanga ng'oyogera ne mwoyo mutukufu ewali presence ya Katonda emizimu tegisobola kusalawo tegisobola kubanga gitya Katonda tewali mulayi nagwe gitya okubeerawo kwa Katonda omukwano gwange bw'obanga onoonya Katonda munoonye ng'oli serious essaala olina okukitegeera nti essaala saddaaka toyina kusaba nti owulira bulungi today I'm very fine I will pray mukama yeebazibwe eyo teba saddaaka essaala ebeera saddaaka in fact awowulira nga buluufu toyina gasaba owulira okooye owulira nibo bisaba tebijja awo wennyini weetaagira ddala okuyimirira mu ssaala kubanga osaddaaka wekolera ddala amakulu tetusaba lwakuba tuwulira bulungi okusaba mugenda kusaba ndi leba owulira nga toconnectinga n'ovaayo nedda limirako manya nti waliwo amaanyi g'olwanagana nago agakulemesa okubanga oyitawo nima okubanga okolaki obotola ani yali Daniel yakwatibwa essaala ze okay lobujja kujja nonyongera okubayigiriza ku gye tulina okusabamu kiyigiriza kemirundi gwa ninja kukyongerako kubanga buli kasana nge neyongera okuyiga ku nsonga zino yakwayigiriza ngeri tulina okusabamu eri beta olabe ng'ofuna results mu bulamu bwo ninga essaawa ziizo mukwano gwange awo olina ogenda maaso ga Mukama nga misimu gyetala abalogo nga beetala abakola bakola nga bakola ki nga beetala naawe nga mu nsi ey'omwoyo lyalaati ng'owatchinga over your family ng'owatchinga over your businesses ng'owatchinga over buli kimu kyonna ekigenda maaso mu bulamu bwo bw'onaakola ekyo kyenkugambye togenda kuddamu kufuna setbacks mu bulamu kubanga ogenda kubeera alert spiritual alert kola okusalawo ate okusalawo kukukoze okulemereko banji owulya vidiyo ng'eno n'olaba n'otakola kusalawo tekawo essaawa z'okusaba okusinziira ku schedule y'okolako emirimu gyo omanyi nti essaawa bweziti naazo okukanga at least essaawa emu ey'ababigiina at least essaawa etya emu nembeera mu maaso ga Mukama bw'onaakikola ekyo n'obeera consistent ekikulu si kikola leero enkya n'obuukawo n'obuukawo nedda olina okubeera consistent Bible etugamba okusaba ng'okola ki obutakuwa without ceasing that means buli lunaku olina okuba ng'osaba kati oba okoze okusalawo okwo kusitikingeko buli lunaku lwiza tusinza obutajja mu lunaku lumu naye bw'onaabeera so consistent sometimes Mukama Katonda aba ayagala sooka akulabe oba oli consistent oba nedda beera consistent ng'okoze okusalawo okw'okusaba essaawa zo ziteekewo n'eggulu zigitegeere mukwano gwange ojja kulaba results mu bulamu bwo beera ng'osaba at least emirundi 3 olunaku bw'oba ogenda kwebaka saba ku makya keera nnyo okwate essaala emisana funawo akadde okole ki osabe naye bw'obanga osaba wakati mu obudde bw'otaddewo mirundi 3 olunaku osobolera ofunamu obudde era wakati awo era n'okola kino osaba bayinza okweta lipooti embi oba mu buli gayinza okujja oba oyinza okusensinga ekintu kyonna n'ogamba ate essaawa zange tezinnaba ez'okusaba so awo wennyini awo w'ofunidde results ezitali nnungi kwatirawo essaala ate mune waliwo akaseera katuuka nga tewakyaliko na bya ssaawa mmeka ez'okusaba waliwo ebintu ebisobola nga bikukuba mu bulamu bwo nga tokyalina na budde bwa kulinda ssaawa za kusaba nga buli kaseera olina okuba mu kusaba buli kadde konna olwetoololamu wano ne wali ng'okwatirawo essaawa nga amawulire togaagala agagenda mu maaso oluusi omuntu ali ku kitanda wali oluusi bamulongoosa oluusi kino kigenda kubaawo oluusi amawulire ago bwe gatyo ng'oli ku pressure kwata essaala yo leka beera mu maaso ga Mukama buli kaseera Mukama yeebazibwe nnyo bw'obanga olina by'okola n'olaba ng'olina agi y'okusaba so choose yourself n'ogenda n'osaba yes n'obeera mu kubeera kwa Mukama nga bwe tugambye to pray without what ceasing beera n'obudde bwo obwawule obw'okusaba naye sabanga buli kaseera naye yawula obudde bwo obeere nga bwakusaba obeere consistent maaso ga Mukama kubeera kulaba results Paulo n'Esiira bali mu kkomera babasiba misana naye baatuuka ekiro ne bakoleza essaala bwe bakoleza essaala bwe bati matumbi g'obudde ekiro enjegere zonna ne zikola ki ne zikutuka ezaali zibakutte bw'onaakoleza essaala matumbi g'obudde ezo enjegere za setaani eziri ku bulamu bwo zijja kukutuka
esala kasitebera consistent ngeri by powerful zijja kukutuka ngina bayigirize ngeri gye mulina okusaba mujja kola video endala engeri gy'olina okusabamu manyi nakola video endala yogera ku kusaba that was like a year or two ago ne kati mukwano gwange nga we neyongedde okutegeera ebintu bino nga bwe neyongedde okusaba nina bingi byenjize nina bingi byembikuliddwa era nja bongeramu ka video akalala akabayigiriza engeri gy'osobola okusabamu nemufuna ki nemufuna results eri better. Okay? Paulo yasaba nesiira enjigiri zikutuka nawe osobola okukutula enjigiri ku bulamu bwo ekiro matudde babasiba misana naye ekiro ne batuuka ne bagamba naye omanyi sala nekolera ekiro gye zikutuka. Petero naye bamukomera misana ttoko n'abeerayo kanisa neesereka watuuka ekiro ekanisa neekoleza essaala neesimbula essaala ne bagamba tugenda kusabamu paka nga Petero bamutadde to the point that Petero bamusindikira malayika n'ekinyini n'atakikkiriza. Malayika najja naggula ekkomera Petero Bayibuli egamba ng'alinga aloota n'atambula n'ayita ku geeti esooka n'ayita ku yokubiri n'atuuka ebweru amagezi gamuddiramu bweru takola ki taloota. Ne bennyini abaali basaba mu kiro kyonna Petero bwe yatuuka okonkona ku mulyango ng'atuuse nabo kenyini tebakkiriza results ze baafuna mu ssaala gye baasaba mu matumbi g'obudde. Togenda kukikkiriza bw'onabeera consistent n'essaalayo matumbi g'obudde ng'onoonya Mukama n'olemerako togenda kukikkiriza. Mukama agenda kukulaga bingi agenda kukuddamu ogenda laba results mu bulamu bwo emirimu bigenda bate kyalina kikola ki kikugamba mu bulamu bwo kubanga ogenda kubeera overcome ng'oli muwanguzi ogenda kubeera nga milyo gikutya kuba ogenda kubeera kwa Mukama. Essaawa ezo ezisooka zegendereze mukwano gwange ozimala mu tulo abamu musini walinze mufuluusa otulo amagenda gamwe gonna mugafuluuseemu tulo golokoka osabe golokoke musabe musobole okubanga mukola ki muwangula. So kankomaawo for today ndowooza otegedde kyolina okubanga okola n'obudde bwolina okubanga osinga okwewaayo ennyo mu maaso ga Katonda era mbagambye nti obudde bwonna osobola okusaba naye obwo obudde obw'amatumbi g'obudde ng'ensiisirise osobola okwewaayo nnyo mu maaso ga Mukama. Ate n'ekirala n'emyoyo nagyo giba gigolokose kati kyangu nnyo okugiremesa okuplantinga ensigo embi mu bulamu bwo okusinga okugisiguukulula ngamaze okugisimba. Okay? So nola ebigambo eby'Omukama mpera omukisa sigadde Brother Steven eno bagiyita Chosen Generation. Obanga olimpya subscribinga kona kade selecting all kola kagundi akalaga all kakoneko nja kubanga ofuna notification bw'enateka video obaka buno liking banga bukoze bulungi message ne kikole ki liking bwebanga ekukoze bulungi nnyo ddala kijja giyambako okubanga etambula YouTube giyabira abantu bangi basobola bajja so kyanyo ku WhatsApp group yamba abantu abala bangi ojja kola omulimu gumu kanaffe tukola kuno abikwano akavideo agenda okuddako nayogera ku kusaba mukago ogw'ekiro in particular saa mukaaga ez'ekiro ka video kali wano waggulu kakoneko akalaga kusaba mukaaga ez'ekiro yes kakoneka waggulu ngenda kubanga okalaba abikwano mbere bulungi mwera